Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala abdihi almasihil maud alayhi salatu wassalam. Wange gwa tulaba ku BBS fine nate assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkwaniriza mu programu ena y'olunaku olwaleero manya obusiramu ye program kuvira ddala ku ssaawa emu okutuukira ddala ku ssaawa 2 ez'okumakya buli lwa Sande. Fe tuba twagumbye dda gyebaleko gyokwasaganya ku saidi eyo ate era kusaba busabiimu nga kuteeremu obwangu mu kyonna kyogezaako okukwasaganya okunoonyeza abaana ekyokulya mu mbeera eyo ebizibu by'oyitamu ate tolina kubanga oggwamu maanyi wabula ate olina kwongera ku standinga strong osobole oba oli akutuukiriza obuvunaanyizibwa bwo. Olunaku olwaleero sinsenzeka pise ne sheekhe wange Sheikh Rashid Nakhoho Maserere sebo nkwaniriza mu program y'olunaku olwaleero era nga nja kusaba obuuze ku mulabi waffe oba oli awo tusobole okumuwa ettu lye tumuleetedde olunaku olwaleero. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kirabika programu ejja kunyumira olabe otandise n'akaseko kijja kuba kirungi nnyo. Kakati munnange nno gwali eyo mu programu ya leero nna kyenjagadde tukwateko tuzze twogera nnyo ku Jamaati Ahmadiyya, abasiraamu aba Ahmadiyya, era nga tukikkaatiriza nti aba Ahmadiyya si ddiini eyeetengeredde wabula sekiti oba kyewaliise ekibiina mu basiraamu nga we walirabye nti tulina abatabuliiki, tulina abasalafu, tulina abasunni, tulina n'ebiwayi ebirala byonna. Kati ne Ahmadiyya nakyo kiwayi ekiri mu busiraamu. Si tekirina ngeri gw'okirowoozaako otya, naye mu mbeera ya byonna nti nakyo weekiri ekigoberera Allah ow'ekitiibwa, ekigoberera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, era nga kigoberera Qur'ani ng'abalala bonna we bagoberera. Kaakati mu mbeera eyo oluvannyuma lw'okitegeera olwaleero kyenjagala tukwateko ye system ya Jamaati Ahmadiyya. Amakulu nti ekiwayi kino ekiyitibwa aba Ahmadiyya system yaabwe eraninga etya? Buli omu alina waraninga system ye. Olaba ne webaira gavumenti nti gavumenti Uganda erina engeri gyeraninga ebintu byayo. Naffe olwaleero oba oliawo kyenjagala sheekhe ono agezeeko okutunnyonnyola tutegeere, tubeere balambulukufu mu kyo, tegeere system eno etambula etya mu saidi eyo ey'abasiraamu aba Ahmadiyya. Sebo sheekhe, twogera ku system. Simanyi wenaali kivuunudde mu Luganda oba enteekateeka eyo mu kibiina eky'abasiraamu aba Ahmadiyya. We twogera ku nteekateeka tutegeeza ki ku saidi eyo? We tuba twogera ku nteekateeka y'ekibiina ky'abasiraamu aba Ahmadiyya, twogera enkola gye tutambuzaamu emirimu gyaffe ng'abasiraamu aba Ahmadiyya, nga bwe tulaba nga bw'ogambye nti nga bw'olaba enteekateeka endala zonna nga gavumenti n'ebiwaayo ebirala eby'amadiini amalala babeera ne teekateeka gye batambulirako nti obukulembeze bwabwe buli butya, ani akulembera abantu ababeera mu gunda eyo batambuza batya emirimu gyabwe, enkolagana wakati w'abantu ababeera mu kibiina ekyo. Naffe tulina kye bayita nidhaame Jamaati Ahmadiyya, nti enkola oba enteekateeka eya Jamaati Ahmadiyya. Era nga enteekateeka eyo tutera ogiyita ebiseera ebimu tugiyita nidhaame Jamaati Ahmadiyya ne mubeeramu Khilafat Ahmadiyya. So omuntu asobola ogiyita nidhaame Jamaati Ahmadiyya, era bwe mba ngambye nti Khilafat Ahmadiyya nakyo ebeera system ya Jamaati Ahmadiyya, naye
olw'okuba nti system eyo unifying factor oba ekigatta oba ekikola system eyo ye nteekateeka gye tuyita khilafat ahmadiya. Okay. Yes, yenteekateeka eyo osobola ogiyita nizame jamaat ahmadiya oba khilafat ahmadiya. Amakulu nti eyimiridde ku nnono ya bwa khilafat. Bwe twogera ku system eyo temubanga kyekintu kyemujwetekawo obujwetesi base origin yakyo esibukawa. Bwe tutunuulira mu busiraamu tuyinza okubaako ne wetutulesinga nti bano tebali kutandikawo bintu byabwe oba gye twaliisa ebbidi ati nga bwe tugambye mu kusooka nti Jamaat Ahmadiya enteekateeka yetololera ku teekateeka ya khilafat. Era bwe tuba twogera ku nkola eya khilafat mu busiraamu abamanyi bonna ab'obusiraamu baba bakitegeera. Of course buli kiwaayi ky'obusiraamu kirina engeri gye kitegeeramu ekigambo khalifa, naye in a broader perspective mu ntegeera y'abamanyi n'obusiraamu sharia tumanyi nti ekigambo khalifa kitegeeza omusika. Omusika oyo omusika wa nabbi, ate ne nabbi mwennyini ayinza okubeera nga naye ayitibwa khalifa kubanga tukiraba ne mu Qur'an entukuvu nti hadarat Adam alayhi salatu wassalam Allah amuwa ekitiibwa ekyobwa khalifa. Ne wabeerawo kati oyo khalifa aba alondeddwa Mukama Katonda mwennyini abeera khalifa era nabbi, naye ate ne wabeerawo nti khalifa azze nadda mu bigere bya nabbi yenna, oyo naye musika wa nabbi era naye akola ki? Ayitibwa khalifa. So mu system ya Jamaat Ahmadiya tosobola kwogera ku nidhaame Jamaat oba enteekateeka etambuza Jamaat Ahmadiya nga toyogedde ku khilafat. Era bw'ojjawo khilafat basically Jamaat Ahmadiya omugongo oba ogijjeewo. Now ensibuko evaawa si bintu nti bye twatuula nti kakati tukolewo ki tukolewo obwa khalifa, okulembeze obwa khalifa oba system eyitibwa Jamaat. Nga bwe ngambye nti khilafat esibuka ku musingi gw'obwannabbi. Now ensibuko ya enteekateeka ya Jamaat Ahmadiya eviira ddala tugisanga mu history y'obusiraamu mu kulanga kwa Qur'an entukuvu ne mu kulanga kwa Nabbi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu biseera bya Nabbi sallallahu alaihi wasallam of course tukiraba mu byafaayo Qur'an etulaga bwe tusoma mu sura ya 62 kuva ku aya eyokusatu. Allah agamba suratul Jumu'ah, Allah agamba a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim nti huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin. Nti yoyo eyatuma omubaka nga mujja mu bantu abatali abasingayo okubeera mabega nnyo, era ng'ekigenderwa kubasomera aya ze, wayuzakihim abatukuze, wayuallimuhumul kitaba abasomese ekitabo, wal hikma n'ebyamagezi, newankubadde nga mu lubereberye baali mu kubula kwa lwatu. Kati mu aya eddako eyokuna Allah n'agamba wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, nti era ajja kumutuma mu balala abatanaba kubegattako
wa huwa al-azizul hakim era ye luwangula omugezi ennyo. Kati bw'osoma aya zino, aya esooka eyogera okutumibwa kwa nabbi sallallahu alaihi wasallama mu bantu abawarabu abaali nga bamabega nnyo, abantu abasingira ddala okubeera abawansi mu biseera ebyo. Mu aya ezeeko Allah agambye wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, nti nate mulembe ogw'oluvannyuma ogutali ogwo ogw'ekiseera ekyo, Allah subhanahu wa ta'ala yali agenda kusitula nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam era amutume mu bantu abalala. Okwo tekuba kuzuukira abantu of course, naye mu hadith emu nga etutuusibwako Hadharati Abu Huraira radiyallahu anhu atunyonyola mu hadith nti aya eno bwe yakka ku nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basahaba baabuuza nabbi sallallahu alaihi wasallam nti ate abaani abo abatanaba kutwegattako abagenda okujja oluvannyuma. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kigambibwa nti mu basahaba be mwalimu sahabi omu amanyiddwa nga Salman al-Faris. Era nabbi sallallahu alaihi wasallam yatwala omukono gwe n'akwata ku kibegabega kya Salman al-Faris. Yali muwalabu, yani nga bwe Salman al-Faris yali mu Persia. Agamba nti imaani ne bweriba egenze mu munyenyesa embeerayo ddala waggulu, bakunte evudde mu nsi abantu tebakyalina imaani nti abasajja bagenda kuva mu Salman al-Faris babeere nga bazzaawo imaani. So era mu hadithi endala ekatiriza ku kino gye tusanga nga nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti akaseera kaali kagenda kutuuka obusiraamu budobonkane bugwemu nsa, Qur'an esigalize ekitabo butabo, emizigiti gijjuze abantu naye nga temuli bulungamu, abamanyi b'obusiraamu nga be basingayo okubeera babi wansi w'eggulu, fitina ejja kuva mu bo edde mu bo. Mu kaseera ako nabbi sallallahu alaihi wasallam basahaba bwe baali bamubuuza ku mbeera eyo nti embeera eyo bw'eba etuuseewo bajja kukola batya, nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abawa amawulire ag'essanyu nti mu kaseera ako Allah yali agenda kusitula Masihi oba Mahdi agenda okujja addabulule obusiraamu. Now ku nsonga ya okujja kwa Mahdi, ebibiina byonna eby'obusiraamu bikkiriza era bikkaanya nakyo nti akaseera kalina okutuuka nti Mahdi ajje. Mu hadithi endala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam amunyonyolanga Masih ibn Maryam, Isa mutabani wa Maryam. So era okujja kwe kwali kutegeeza kinene nnyo mu busiraamu kuba yali agenda okununula obusiraamu okuva mu mivuyo gyonna nabbi sallallahu alaihi wasallam gye yalanga. Kati ng'ogyeko ebibiina ebiriwo mu bibiina ebyo byonna eby'abasiraamu abaliwo kati mu biseera bino, ekibiina ky'abasiraamu Abahmadiya ffe tukkiriza nti omulangwa oba eyasuubizibwa Masihi al-Mahdi yamala dda okutuuka, yajja era nga ye mutandisi w'ekibiina ky'abasiraamu Abahmadiya Hadharati Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wassalam. Now okujja kwe kwali kulaga nti okulanga kwa nabbi sallallahu alaihi wasallam kwe yalanga okujja kwa Mahdi kwali kutuukiridde era ng'ekimuleese okuddaabulula ki obusiraamu. Kati omutandisi w'ekibiina ky'abasiraamu Abahmadi azaalibwa mu mwaka gwa 1935 mu kaalo k'e Kadian mu India, era oluvannyuma
lw'okuba nti Allah yamubikkulira n'amugamba nti gwe azze omulundi ogwokubiri ogwa Hadharat Isa alayhi salatu wassalam era gwe Masih gwe Mahdi azze okuddabula obusiraamu. Bw'atyo yatambuza gundi emirimu gye paka mu mwaka gwa 1908 Allah n'amujja mu bulamu bw'ensi. Seka katono nnyo nga okyali awo wennyini ogambye nti abasiraamu aba Ahmadiyya bakkiriza nti omulangu oyo Imam Mahdi yajja. Ekibuuzo kyange kiri nti singa omuntu avaayo n'agamba nti okay tukkiriza nti yajja, lwaki wazze yasuubizibwa kujja luŋŋamya busiraamu? Lwaki wazze atandise kisinde kike batatandise eddiini ye? Nti teyatandika ddiini, nti okujja kwe teyatandika ddiini. Nga Jamaat Ahmadiyya era nga bw'obadde okinyonyola mu ntandikwa mu kwanjula kwo nti Jamaat Ahmadiyya si ddiini empya, si ddiini eyetengeredde, kibiina mu busiraamu ekigoberera. Era ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu hadithi endala yagamba nti gundi kibiina kya Hadharati Musa alayhi salatu wassalam oba umma ya Hadharati Musa alayhi salatu wassalam yetematemamu ebibiina 71 mu hadithi endala egamba nti 72 nti naye umma yange egenda kwetematemamu ebibinja 73. Makunti ebibiina bye tulaba olwaleero it was prophesied yes long time ago. Nti naye Hadharati na Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti mu bibiina 73 ebibiina 72 byonna bijja kuba bya muliro okujjako ki ekibiina ekimu. Baswahaba ne bamubuuza nti ekibiina ekyo kyekiriwa, n'agamba nti ma ana alaihi wa ashabi, nti kyekyo ekibiina ekigenda okubeera ku nkola yange sunna yange ne baswahaba bange nga mugoberera ebyo byennyini nabbi bye yakola. So kati mu bintu bye twakkiriza nga bwe nkugambye nti abasiraamu aba Ahmadiyya bakkiriza nti yasuubizibwa Masih al-Mahdi yamala dde okujja nga ye mutandisi w'ekibiina ky'abasiraamu aba Ahmadiyya. Bw'amala okufa mu mwaka gwa 1908 waddawo enkola eya khilafat. Eya khilafat era enkola eyo nayo yali yasuubizibwa mu hadithi emu gye tusanga mu Musnad Ahmad bin Hanbal. Hadithi eyo Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadithi empanvu, Nabi sallallahu alaihi wasallam agamba nti yali alanga nti takunu nubuwwatu fikum ma sha Allah an takuna thumma yarfa'uha idha sha'a an yarfa'aha, nti Mukama Katonda agenda, Nabi sallallahu alaihi wasallam ng'alanga nti obwannabbi bugenda kubeera mummwe okutuusa Allah bw'aliba ayagadde. Thumma takunu khilafatun ala minhaji nubuwa, ate oluvannyuma Allah ajja kuba nti asitula oba aleeta obwa khalifa. Fatakunu masha Allah antakuna, era nti bujja khilafate ejja kubeerawo okutuusa Allah bw'aliba ayagadde era oluvannyuma nayo agijjeyo. Then thumma takunu mulkan adan, nti oluvannyuma Allah ajja kuleetawo obwakabaka oba obwensikirano then obwo nabwo bujja kubeerawo ekiseera Allah bw'aliba ayagadde nabwo bukole eki buveewo. Then n'agamba nti thumma takunu mulkan jabariya, nti Allah ate ajja kusitula aleetewo obwakabaka
enfuga y'amatwale obwannakyemaliro obwo then nabwo bujja kubeerawo paka nga Allah ekiseera bwali bayagadde. Then wano awasembayo mu hadithi eno n'agamba nti thumma takunu khilafatan ala minhaji nubuwa, nti ate oluvannyuma Allah ajja kuleetawo obwa khalifa nga buva busibuka ku musingi ogw'obwa nabbi. Hadithi esembayo negamba nti thumma sakata, era oluvannyuma lw'okwogera ebigambo bino nti wajja kubeerawo khilafati ng'esibuka ku musingi ogw'obwa nabbi, then nabbi sallallahu alaihi wasallam n'akola ki? N'asirika. Khilafati eri kwogerwako wano mpuliddemu khilafati emirundi ebiri. So mu kusooka tasobola claiminga nti khilafati ya nabbi eyasooka yeyogerwako. Kubanga wano nabbi khilafati era eyogerwako wano eya nabbi sallallahu alaihi wasallam yeri esoose yaba hazati Abubakar khilafati rashida. Then wano awasemba nga wabaddewo ogundi ezo zonna transition ezo zonna obufuzi obwensikirano obwakabaka obwanakyemalira. Then Allah nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti wajja kujja ate khilafati ng'eva ku musingi ogwa nabbi, era hadithi egamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yamala n'akola ki? N'asirika. Ekitegeeza nti khilafati eyo yali egenda paka ku lunaku lwa yaumul qiyama. Then okutegeera okukatiriza ku aye kugundi ku hadithi eyo wetugenda mu ssuura eya 24 aya 5:6 Allah agamba nti a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wa'ada Allahu alladhina amanu, nti Allah yasuubiza abo abakkiriza minkum mumwe wa amilu salihat nga bakozi b'ebikolwa ebirungi la yastakhlifannahum fil ard, nti mazima oba ddala ajja kubafuula abasika oba bakhalifa mu nsi kama stakhlafa alladhina min qablihim, nga bwe yafuula bakhalifa mu abo abakola ki? Abatusookawo. Then agamba nti wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadaa lahum, nti ajja kuba nti abanywereza eddiini yammwe eyo gye yabasiimira. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, era ajja kubakyusiza okutya kwabwe oluvannyuma, ajja kuleetawo emirembe oluvannyuma lw'okutya kwabwe. Then ya'budunani la yushrikuuna bi shay'a, bajja kuba nti bansinza zekka era nga tebanenkanya na kintu kyonna. Waman kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasikun, era alyekyusa oluvannyuma lw'ekyo ajja kubeera mu abo abafaafaaganirwa. So betyo khilafati na wano Allah asuubiza abakkiriza abakola ebikolwa ebirungi nti ajja kusitulanga khalifa. Ekitegeeza nti enkola eno si gwe mulundi ogusoose ebaddengawo nga bwe tukiraba mu byafaayo. N'olwekyo khilafati, system ya khilafati ahmadiya nga ye system ya jamaat ahmadiya erina ensibuko yaayo mu byalangibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne Quran entukufu. So si kintu kijingirire ekiri awo nti wabula kintu kirina divine origin. Si kye kintu ekiri awo ekyokujweteka obujwetesi. Bwe bibadde endowooza yange oba oli awo n'omulabi waffe nti oba oli awo abantu bano from nowhere ne bakola bye baagala, naye nkakasa nti omulabi waffe ekyakitegedde bulungi. Kati oluvannyuma lw'okutegeera nti origin y'ekintu kino ebeesingira ddala ku busiraamu, sisitimu eno oyinza otubuulirako ku setup yaayo.
naye ne tugitegeera. Kakati system ya Jamaat Ahmadiyya at the top ku ntikko ye Khalifa yatandikirwako ensonga nti ensonga zonna ezitambula mu Jamaat Ahmadiyya ezikwata ku mukulu n'omuto zonna zisalibwawo. Of course Hadhrat Khalifatul Masih abeera bwe tukozesa ekigambo bwe tugamba nti Khalifatul Masih kitegeeza Khalifa oba omusika wa Masih. Musika wa Masih. Masih ono yani ye mutandisi w'ekibiina ky'Abasiraamu aba Ahmadiyya kuba yavaako obukulembeze buno alamin haji nubuwa kitegeeza Mirza Ghulam Ahmad ye nabbi in this case. Yes, bwavaawo Khalifa najja kubanga khilafat in reality mu Busiraamu tesobola kubeerawo nga tewabaddewo obwannabbi. Khilafati eva ku musingi gw'obwannabbi. Ankibanga kugamba nti omuntu talina kitaawo ate yeye musika ate gwe weezaala otya olina kubanga olina kitaawo bwafa then n'olyokoleera omusika. Era bina bingi ebigezezaako okulaba nti biteekawo system enkola ya khilafat naye kyebeerabira nti according ku nsomesa y'Obusiraamu khilafat tesobola kubeerawo nga tewali obwannabbi. Obwannabbi busooka okubeerawo then khilafat. Ate ekyewuunyisa nti obwannabbi si muntu bwe yalonda. Katonda yalonda era ne khalifa alondebwa Mukama Katonda. So at the top Khalifa is the Khalifa who is kwegamba yasalawo era Khalifa bw'aba asazeewo ku nsonga yonna fenna nga Abasiraamu abakulembeze abagobeezi ba ekibiina ky'Abasiraamu aba Ahmadiyya fenna tugamba samiina wa taana. Of course katono nnyo Khalifa oyo aba wansi emu 2 3 Khalifa nga bwe nkugambye nti alondebwa Mukama Katonda. Of course waliyo n'ekyo abantu kye batera okubuuza nti Khalifa alondebwa atya. Mu Jamaat Ahmadiyya tulina system nti Khalifa abeerako bw'aba nti Allah amugye mu bulamu bw'ensi wabeerawo kye bayita electoral college nga yeetuula then nebanga elonda Khalifa addako. Of course temubeeramu nti waliyo campaign nga bino byetulaba nti ono agenze n'asaba obululu. Era Allah yaba atadde mu mitima gy'abantu abo abakkiriza then n'alagira emitima gyabwe okubaako omuntu gwe balonda era omuntu oyo tukkiriza nti Allah yaba akoze eki amulonze nga inspiringa emitima gy'abantu. Okukitegeera obulungi nga bwe mbagambye wali mu ntandikwa nti mu kusooka Allah alonda nabbi n'amuleeta mu bantu. Nabbi oyo bwajja n'atandikawo n'asomesa abantu n'abalungamya n'abatukuza. Mu kaseera ako ne bafuuka jamaati y'abantu abakkiriza nga mu kaseera ako nabbi oyo ne bw'aba avuddewo abantu abo olw'obutuukirivu bwabwe n'obukkiriza bwabwe nti purity gye baba batuuseeko baba bali in possession okubeera nti basobola okulonda Khalifa, but of course babeera inspired by Allah subhanahu wa ta'ala. So Khalifa yenna aba alondeddwa Allah subhanahu wa ta'ala nga ala ayita muki mu bantu mitima gy'abakkiriza. So ku top kuliko Khalifa. Yes. Then of course tulina kye bayita Majlis Shura oba gye twandiise
consultative body. Now nti consultative body ye body je twandigambye ewabula ewa amagezi ewa amagezi khalifa tebanga e parliament musi eyinza okubeera nga yefaananyirizaako parliament naye ate yo esingako parliament mu kuteesa n'okusalawo kwegamba yo eringa parliament naye ate esingako parliament tosanga mumivuyo tujja kusanga kakati era gundi majlis shura eyitibwa gundi era etekebwabo khalifa khalifa kwegamba khalifa yabanga ayisa abantu abakkiriza okuba nti bamuwabula ezenjawulo in terms of administration. Of course kati mulimu ensonga nga zo tezogerwako oba nti temusobola kuwabula naddala ensonga ezikwatagana ne sharia ezo ziri already intact era ne khalifa ne bw'abaawa ennamula yonna aba alina okuba nti agoberera ki Quran sharia naye kati waliyo issues concerning administration enkulaakulana ya jamaati kuzimba masomero kukola ki kuzimba madwaliro kulaba kwegamba okuleeta enkyukakyuka mu mbeera z'abantu n'enkulaakulana so shura eyo etuula nebanga esuggestinga eproposinga tesalawo eproposinga negamba nti tubadde tulaba nti obusiraamu oba jamaati yandibadde etambula bwetyo kati ebiteeso bino ebiba bivudde mu shura ne bibanga bipresentingibwa eri khalifa era khalifa yasalawo kino tekiko kyonna khalifa kyabasazeekiddayo ku bukulembeze omukulu yes era gwe bayise kuzuru oba khalifa gwayise okwebuuzaako guba mukisa gw'amaanyi era byoba oyogedde si nti tolina lukusa okusalawo gwe muwa proposal nti kino kyandibadde bwe kiti naye final decision eba ekolebwa ne after all abeera guided ne mukamukatonda so then of course wansi wano tulinawo auxiliary organizations ez'enjawulo ezikwata ku kati gamba nga tulina ekiwaayi ky'abavubuka nti Majlis Kudamul Ahmadiyya oba gundi auxiliary organization ey'abavubuka okutandika ku myaka 15 paka 4 ne tubeera n'abakyala nabo balina ekiwaayi kyabwe nabo ne balina ekiwaayi kyabwe ne tubeera na abazeeyi kutandika ku myaka 4 kugenda waggulu ne tubeera n'abaana abato then ne tubeera ne ku mutendera gw'ensi in terms of administration nga Uganda tulina Amir and missionary in charge kati yabeeranga ambassador wa khalifa mu Uganda nti ensonga zonna ezikwata ku Uganda kati Amir yazituusa zisalwawo Amir era Amir bw'aba ayogedde oba awadde ekiragiro kyonna ffenna abasiraamu nga mu Uganda abajamaati Ahmadiyya tuba tulina okuba nti tugamba Sameina wa Atwan. Olina kyondaze khalifa atuula ku top n'abanga wansi yonna yes then ate ku mitendera egy'ensi ez'enjawulo ne kubeerako baamiri kitegeeza buli ensi esobola okubeera ne amiri waayo bonna nga bali answerable eri khalifa era amiri naye kyonna kyasalawo kirina okuba nti ebiragiro byonna biva eri khalifa wa mukulu system man. So system yonna eri centralized
ku khalifa nti khalifa bw'aba ayogedde nti amiri we Uganda oba amiri we Tanzania talina kyasobola kuvaayo n'awakanya. So nti byonna yayimirirwako ensonga nti Huzuru bw'agamba n'agamba nti kakati jamaati yonna yandibadde ekola ekintu bwe kiti mwenna oba oli Tanzania oba oliwa oba oli Ghana mwenna muba mulina okugoberera eyo system mutuufu system maanyi nnyo era obanga ogigoberedde olabira ddala ate bayeetaagamu bugiyita obedience obwetoowaza obwo n'obuwuliza obwo kubanga kale kampiteko ku mutimbagano eri abayise ku saidi eyo tusobole nabo okuwulira ekiva gye bali olwo nga wetweyongerayo insha Allah. Ku WhatsApp onagambye nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, tweyanziza nnyo basheekhe nsaba Allah basasulemu musera jazakumullah kirigwa Jabas ne famire ye erugoba tubabuuzizzaako nnyo abantu b'erugoba. Omulala n'agamba nti assalamu alaikum warahmatullahi, good morning BBS TV, Mama Hashim Busaabala Road, tubeerako nnyo buli Sande, mwebale nnyo okutusomesa nsaba Allah abasiime naffe atwongere okumanya naye kikulu nnyo. Nze ndi musanyufu ne programu yammwe ennyumira nnyo, njiweereza Kaggwa Hussein, nze Kalumba Alif Suleiman Salongo, abantu abeebuyikwa abo batuweere salaamu. Ono n'agamba nti nze omugagga Sawurembo Ennabweru kansala addako ekazo. Seeka weebale nnyo kusomesa ggwanga. Kale ab'Ennabweru batuweere salaamu naffe tubabuuzizzaako. Bakanga bungi subira kandaba ono. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, seeka kye mugamba ekibiina kyammwe mwekiri mu Qur'ani. Seeka ajja kuddamu ekyo ekibuuzo ajja kuba akiddamu naawe otubuulire oba ekikyo mwekiri mu Qur'ani insha Allah. Subira obubaka kambukomyawo. Tuli ku system ya Jamaati Ahmadiyya. Sheikh atunnyonnyodde nti Jamaati Ahmadiyya oba ekibiina ky'abasiraamu aba Ahmadiyya si ddiini eyeetongodde, wabula kibiina ng'ebibiina ebirala ebiri mu busiraamu nga bwe byalangibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Obusiraamu bujja kweyawulamu ebibiina 7 nga mu 3. So nakyo kimu ku ebyo. Mu mbeera eyo mwe tuli okutambulira nga tugezaako okunnyonnyola sisitimu eno ey'abasiraamu aba Ahmadiyya etambula etya. Seeka atulaze setup n'atulaga weeva origin yaayo ebeesingira ddala ku busiraamu awatali mu mbeera ya kujweteka bujwetesi. Sheikh enkomawo gy'oli nga wensaba producer wange ajja tuwayo amasimu 2 oba 3 tusobole okubanga nabo tulina engeri gye tukwasaganyako ab'esaidi eyo. Kale sisitimu eno gy'oyogerako ey'abasiraamu aba Ahmadiyya nga ndabanga nayo erina engeri gy'eteekawo obwakabaka mu nsi obwetongodde ku saidi eyo. Ekintu ekyo oyinza kyogerako ki? Tuba ne gavumenti already weeri. Bw'oba nga muli basiraamu alhamdulillah kiri okay. Kati ate wentunuira sisitimu engeri gy'erimu setup yaayo ndabanga nabo obwakabaka obwetongodde mu ngeri yaabwo. Kakati nga sinama kuddamu ekyo wadi. Hello. Nze omugagga Sawulembe Ennabweru. Ennabweru Kawende ssebo. Kansala addako kazo muganzirwazza wano. Yes ssebo. Pozi ekibuuzo kyembuuza. Yes ssebo. Teeka omuntu yandibadde ng'agenda atiisa okyala wabo omukyala alina kugenda bintu byenkanawa. Kale ekibuuzo kyo kiwulidde bulungi. Sigala omugagga Sawulembe kansala addako kazo muganzirwazza. Ssebo ab'Ennabweru batulabire. Omuntu yali wadde asitula bintu kyenkana ki okugenda okukyala. Kale tufunayo omulala ku BBS Telefina. Waba okuba essimu Vira TV oba okendezeeko. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Ku BBS kooli wangi tusimanye programu
mwebale kusiima kendezaako TV yo buuza ekibuuzo kyo ssebo. Inshallah tukweyanziriza mukama waffe kusaidi eyo naawe tufuneyo ko omulala. Hello. Tukusubiddwa gezaako olulala oba oli awo tusobole okufuna tukwatagane. Funayo endala ng'emu. Kale katugira tuddamu ku bibuuzo ebyo nga wetulaba ekigenda mu maaso. Kale tusooke n'ekyo kyasoose. Yes, so walibaddewo muganda waffe omu agambye nti ku BBS Telefina. Hello. Nasuze bulungi, wasuze otya eyo nnyabo? Tukusubiddwa. Woba okuba essimu reducingako ku volume ya TV yo sina kindi ogiviire olw'obutaagala kwewulira ffe olwedde tunaaba tukuwulira tusobole okuwuliziganya. Producer nfuneyo asembayo. Hello. Amanya ne gy'osinzidde. Tukuwulira ssebo, amanya ne gy'osinzidde. Kale producer nsuubira amasimu tusooke tugakomyawo tulooke kubanga tuddamu bino ebibuuzo then tulabe ekiddako. Wabadde muganda waffe agambye nti seeka kyogamba nti ekibiina kyammwe kiri mu Quran. Hadithi ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam gye mbagambye egamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti obusiraamu bujja kweyawulamu ebibiina 7 ebibiina 7 bya mu muliro okujjako ekibiina ekimu. Now ekibiina ekyo teyakyogera linnya nti musunni oba mutabuliki musalafu oba muhammadiya oba mushia tekiriyo, wabula yagamba nti beba abajja kubeera abagenda okubeera ku nkola yange ne basahaba bange. Kati fe abasiraamu abahmadiya tugamba nti yenna avaayo agamba nti kyekibiina ekyo ekituufu aclaiminga nti ekyaffe kyekituufu alina okuba nga atambulira ku nkola ya nabbi sallallahu alaihi wasallam ne baswaba. Kati kibeere eriggwe okulaba nti egwe okubanga oyabye olumbe oli ku nkola ya nabbi era oli mu kibiina kituufu nti okugira amawuledi simanye bidi ate ezo nazonna gwe weebuuze wano wendi kituufu buli kyokola kyonna n'enteekateeka eno gye twogerako abantu batunuulire enteekateeka ya Jamaat Ahmadiyya nga bweri Khilafat Ahmadiyya mu butuufu efaananira ddala n'enkola ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam okumulembe. Era tulaba nti mu byaffa by'obusiraamu Nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'amala okufa system ya Khilafat Rashida bwe yaddawo nti khalifa eyaliko kutandikira ku Hadrat Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yatambulirwangako ensonga nti khalifa bw'aba ayogedde abasiraamu bonna bagamba samina watwana yenkola ya Jamaat Ahmadiyya. Ate ono aleese ekibuuzo ekirungi kubanga kyekyo kyennyini ky'oli kunnyonnyola nti gwe otunuire ekibiina kyo kirina khalifa nabbi ye yaliwo we yafa khalifa n'addawo kibiina kyo kirina khalifa kiba tekimuyina lwaki? So abasiraamu abaagala okulaba enkola ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali etya ffe tubagamba mujje mu Jamaat Ahmadiyya mulabe mutunuulire system eno yakitegedde. Ekibuuzo kyogambye nti Jamaat Ahmadiyya enoonya okuteekawo okukola obwakabaka nnyinza okugamba nti yes oba nedda. Yes tunoonya okukola obwakabaka naye si obwakabaka bw'ensi kuwamba nsi na bitala. Twagala okuteekawo obwakabaka bwa Mukama Katonda, obwakabaka obuyimiridde ku tawhid kutya Mukama Katonda kyetwandiise spiritual kingdom, kubanga ensonga yavaako okujja kwa Masihi al-Mahdi yali kuzaawo enkolagana
wakati w'omuntu n'omutonzi we. So si bya politics, si bya nsi. Fe oba olyani fe ekigendererwa kya Jamaat Ahmadiyya mu nsi yonna kulaba nti kuzaawo enkolagana wakati w'omuntu n'omutonzi we. We don't care oba oli mu China oba naye ensonga agenda eri nti abantu balina okutegeera mutonzi waabwe, okusasanya eddiini y'Obusiraamu, okulaga ensi nti ddiini ya Busiraamu mirembe, n'okulaba nti iwe tuba nga twawukana mu ideology tekitulobera kubeera wamu. Yes, enkolagana y'omuntu n'ebitonde ebira obuvunaanyizibwa bwe tulina eri bantu bannaffe, eyo nayo agenda yemu ku agenda ya Jamaat Ahmadiyya. So Jamaat Ahmadiyya, it is not a political movement nti enoonya kuwamba ensi kuko n'ebyamajolobera. Kakati system eno bo ndabo budde budduka eriretinga etya n'ensi olwaleero mwe tuli, political, social, economical, mu mbeera eyo yonna system eno ya Jamaat Ahmadiyya muliretinga mutya? As long as systems zonna kazibeerenga za byabufuzi, za byanfuna, kasita zibanga tezikontana enjigiriza y'Obusiraamu, Jamaat Ahmadiyya tukooperatinga. Era kyova olaba nti wonna basiraamu aba Ahmadiyya we babeera tuli bantu ba mirembe. Era omukulembeze w'abasiraamu aba Ahmadiyya aliko ekiseera kino Hadrat Khalifatul Masih owokutano, Hadrat Mirza Masroor Ahmad yadahullahu ta'ala binasril aziz, akubiriza era asomeseza abasiraamu aba Ahmadiyya nti wonna we bagenda kaveba na barefugee abavudde mu mawanga eggwanga nga Pakistan ne bagenda mu Bulaaya, nti bagezeeko nnyo okulaba nti baintegratinga mu society, era babeere nga bantu abagondera amateeka, abaweereza eggwanga, as long as tebamenya mateeka ga Busiraamu. So systems zonna ez'omu nsi kasita ziba nti tezikontana n'enjigiriza y'Obusiraamu, abasiraamu aba Ahmadiyya bafitingamu, ate nga nabo tebabajjaako ddembe lyamwe. Era enjiri gye tutambuza mu nkuŋŋaana zaffe, mu conferences zaffe, eri nti kisoboka bulungi gwe okubeera nti oli Musiraamu, nze ndi Mukristaayo, oli mu Yudaaya, oli mu Hindu, ne tubeera mu society emu nga tewali kukoonagana, nga waliyo emirembe. Waliwo abavuma bannaabwe nga bayimirira katuuti, gondi mukafiiri, gondi mukafiiri, atakirizanga bwakkiriza mukafiiri. Gundi moto yaffe, ngombo yaffe, eri love for all, hatred for none. Yagala bonna. Yes. Tobaako nagwokyawa. Era olumu Khalifatul Masih owokusatu, Hadrat Mirza Nasir Ahmad rahimahullah, waliwo munnamawulire yamubuuza mu Europe, ndowooza yali akyaddeko mu ggwanga lya Sweden, n'amubuuza nti ozze mu Western world ng'oyagala kusaasaanya ensi ya enjigiriza y'Obusiraamu, n'amubuuza nti mulina confidence ki nti Western world esobola kukkiriza obubaka buno obw'Obusiraamu? N'addamu omunnamawulire n'amubuuza nti moto yaffe eri, message yaffe etambulira ku moto yaffe egamba nti love for all, hatred for none. Twagala bonna, mpaawo gwe tukyawa. N'amubuuza nti ani atayagala obubaka obufaanana bwe butyo? Mutuufu, buli omu era bw'aba agala. Kale Sheikh, nga tuwumbawumba mu dakiika ng'emu, omusajja agambye mbu ye waaba abadde weena bweru embasa erabidde, waaba agenda okukyala agende na bintu buzito ki abako balyoke bamuwuliremu nti
ali beat diverted ku mulamwa naye kibuuzo kye gye kiri kibuuzo kye naye lwaki tetufunayo program kuba tubadde kuyingira bya khilafati alese kyensobola mugamba okusinza ku busobozi bwo lwaki weepikira kyotasobola genda n'obusobozi bwo osobola okuba nga otuusa ebintu eri abo ababyetaaga mu kadakiika kamu. Lwaki tutunulira ku system eno nga ye solution to the world? Yes, system eno tugirabanga naddala kati embeera ensi gyerimu yakayoga nti ye gundi foundation esobola oba ye system esobola okuzaawo emirembe mu nsi. Nga bwe mbagambye nti ekigenderwa ekyaleeta omutandisi w'ekibiina ky'abasiraamu aba Ahmadiyya okuteekawo enkolagana wakati w'omuntu n'omutonzi we n'okulaba nti azaawo omuntu ategeera obuvunaanyizibwa bw'alina eri bantu banne. Now bwe tulaba embeera egenda mu maaso mu nsi gundi obutali bwenkanya, entalo, bakhulafa ne Hadrat omutandisi w'ekibiina ky'abasiraamu aba Ahmadiyya Hadrat Masih Maud alayhi salatu wassalam yakyogera era bakhulafa bazze bakyogera nti ebiviiriddeko entalo zino zonna eziri mu nsi kiri nti omuntu yeerabidde Katonda we. Era Hadrat Khalifatul Masih aliko kati Hadrat Mirza Masroor Ahmad ayadahullahu ta'ala binasir aziz atambudde mu mawanga mangi n'ayogera eri abakulembeze mu parliaments ez'enjawulo ng'abajjukiza n'agamba nti okutuusa ng'abantu bazze eri Mukama Katonda era ne batambulira ku njigiriza y'obusiraamu esomesa obwenkanya wakati w'abantu, wakati w'amawanga, ensi tegenda kukola ki kufuna mirembe. So ate bw'oddako ku saidi y'abasiraamu naddala mu mawanga ga basiraamu olabira ddala nti naddala embeera kati egenda mu maaso olabira ddala nti obuzibu bwonna n'entalo zonna ezigenda mu maaso nti ziri olwakuba nti abasiraamu tebasobola kwegatta, balemereddwa okwegatta, buli omu ali bibye. Kiki ekibasobozesa okwegatta? Obusiraamu tebusobola okwegatta nga tewali khilafati, nga tewali bukulembeze. Buno bwe bukulembeze bwe tuli kwogerako. Era enaku zino ngenda nendaba wabaddewo campaigns z'amaanyi mu mawanga g'abasiraamu, abakulembeze ab'enjawulo nga bagamba nti tulina okwegatta okusobola okulaba nti emirembe giddawo. Then ebyo byonna basobola obikola naye nga tewali khilafati tekisoboka. Tweyanziza nnyo sheekhe waffe, weebale kutulambululira nsonga eno olunaku olwaleero wedda gye tutambulirako. Tubadde ku system ya khilafati, engeri gyetambulamu Jamaat Ahmadiyya ekwasaganya atya ensonga zaayo, n'okubeera nti solution olwaleero eyeetaagibwa mu nsi yakutambuza bubaka bwa mirembe olwo bulyoke tubone entalo ezitambula emivuyo egiri mu maka ne mu societies zaffe. Awo tetujja kusukkawo mu nzikirize tukomaawo, insha Allah tukwatagane ate ku Sunday eddako olwo nga tuzze ne program oba oliawo endala. Sigadde Nurdin Sabba, mwenna ababaddeko mbatumirako nnyo, sigenda kulondoola ani oba ani, wabula mwenna mbaagala nnyo kyensobola okubagamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.